KadaamaTV kojja nga bulijjo kojja Kadaama kojja mate nzize okubeera nga ntaagaaza ku kifaananyi kigenda kitambula mu maaso ekyomuwala eyatemeddwa ekiraga sijja nagamba nti ekyomuwala eyatemeddwa ekifaananyi ekiraga nti omuwala yatemeddwa ng'ali mu ddwaliro mwali ne kutambulirako ne audio eyo gye muwuliriza oba gye mugenda okubeera nga muwuliriza. Audio eyo muwulira omukyala oyo ali mu audio agamba nti bamutemyetemye ne omulenzi gwe yabadde yeegadanze naye ne bamusalako obusajja bwe. Omukyala ne bamutemaatema, omulenzi ne bamusalako obusajja bwe. Ate omukale no sina maanyi gakuwandiikira kukunnyonnyola naye kankunnyonnyole. Abawala abo bagenda e Buwalabu e Saudi Arabia okukola. Kati ne bajja bayingira mu biyumba ne basangamu bakazi b'abasajja ne basangamu n'abalenzi abavubuka. Kati omulenzi oyo gw'olaba Muwalabu bamukutte n'omuwala oyo Munnayuganda. Kati omuvubuka ne bamutwala ne bamusalira omusango gwa kumusalako, yayenze kumusalako kasolo. Ne bakasalako ne bakateeka wala ate bakasalirako mu ddwaliro. Ebyo babikola nga bamaze kutwalana mu kkooti ne bakusalira gwa kusalako kasolo. Ne bakasalako ne bakazza wali. Banga yayenze ku muddugavu oyo. Akati oyo muwala nannyini relatives b'omulenzi nga bamaze okusalako mutabani waabwe oba mwannyinaabwe obusolo, baanyize nnyo ne bakwata omuwala oyo ne bamutemaatema bwe batyo n'emikono gyonna ne bagitemako, naye mulamu bajja mujjanjaba bulungi nga byonna bivuddeko mikono nabyo oba n'amagulu ndowooza bamuzze ku bamuzze e Uganda. Byebyo buli lw'otuuka mu kibuga bababuulira abawala abo n'abagamba bannange temwebuzannyira ku bawala, Bawalabu batemu, temugenda ku Bawalabu. Naye kakati ndowooza bwamuwaayo akasente n'agamba owange zino ze nkolera ate bwe naaba nnyongeddeko nga ne sitaani abayambyeko okubagumya. Bagenda mu action. Byebyo nno ebyatuuseewo Saudi Arabia. Babaye. Kati njagala mbabuulire nti mulimu emboozi ze ŋŋamba emboozi za kubusi ne gahwa. Mwegenderezenga nnyo, si buli kintu kyonna kye mulaba, si buli kintu kye bateeka ku social media nti kitwale. Ezo ŋŋamba mboozi za kubusi na gahwa. Ogambye nti nno e Buwalabu kibi nnyo, bwe bakusanga nga weegadanze n'omwana wa boosi, bakusanga nga weegadanze ne boosi, bakutemaatema, bakutta. Nze ŋŋamba mbeera temwagala kugenda Buwalabu muleke boonoona. Nze nkimanyi bakola ebibi, gyebiri ebibi gye bakola. Naye ate ebibi ebyo tetwagala ate tuwaayirize nga eyo vidiyo ya bulimba oba ekyo ekifaananyi kye mwataddeyo kya bulimba. Kankitemeeteme, njagala muwulirize bulungi nnyo. Ogenda n'olaba ng'omuntu akoze vidiyo ey'obulimba. Twabaleeterako wano vidiyo eraga omuwala agamba nti baali bamukwata nga yenna olaba nekyakola kyennyini anyumira ne yeekwasa vidiyo. Mmwe mwennyini mwe mugenda ne mwagala abasajja bano lwakuba mwagala kufuna ssente ez'amangu, ne muwa bakadaama bannammwe abatannazimba, naye nga gw'olaga nti Kadaama nti gwe wagenda ozimbye ennyumba gy'ozimbye ya miliyoni nga 8 oba miliyoni 10, wakamalayo omwaka gumu, ezo ssente oba wazijjawa? Bw'oba ofuna emitwalo 9 wakamalayo omwaka gumu, otulaga otya ennyumba ng'ogamba ozimbye ennyumba ya miliyoni 8 oba miliyoni 10, nti ate ssente obadde ozijja mu Bwakadaama? Bw'oba tolina kintu ky'oyongerezaako weegaddanga na musajja oyo okufuna ssente ate nga mujja kufuna obuzibu. Eyo topiki nayo ndigireeta olulala. Kyenjagala bagamba Obwakadaama bulimu ssente, osobola okukolamu ebintu bugumiikiriza ng'ate omazeeyo kabanga. Nzize ku kifaananyi kye baataddeyo. Bw'ogamba nti nno Abawalabu babi nnyo, nze nkimanyi Abawalabu babi, era abantu abagamba nti Abawalabu babi nga naffe bwe tuli abantu ababi.
naye ate bwe tuba tukolamu ssente twogerenga bituufu tulemenga kuboonoona. Kuba buli bw'oyonoona omuntu ekyo kibeeranga muntu. Njagala bawa example ffe nga bakojja omanyi ffe twogera mazima nti kibeeranga omuntu najje n'akusaba ssente nga ssente ezo zennyini zaakusabye ate zaagenda okulogerako n'omuwa ssente ng'oyagadde naye nga ssente zennyini zaakuggyeko ayagala genda kubeera nga aziwa muganga abeere nga akuloga. Kyekino tugenda mu Bawarabu okukola bwe tuba tugenda mu Bawarabu okukola then naffe tweyise bulungi ate tuleme kwogera oba nakuteekayo vidiyo ezitaliiyo wadde babi naye tuteekengayo ebintu ddala ebituufu. Omuwala wuuyo nga mulwadde ngaawo kati nga bambi omuwala eyakafa oyo patience n'alaga vidiyo ye nga bagamba nti mulwadde kampani nemufosi nga nemugamba nti yogera nti tukujjanjaba oba tukulabirira naye tebamulabirira. Tuzze ku kifaananyi ekitambula ne vidiyo. Bamusazeeko obusajja Omuwalabu then omuwala bamutemyetemye mu ddwaliro. Njagala mwetegereze ekifaananyi ekyo atakiina mbuulira tujja kubeera nga tukikusukumira ku WhatsApp yo. Osobola okkikkirira nti waliyo Omuwalabu yenna gwe basobola okusanga n'omuddugavu nga beegadanga ne bamusalako obusajja. Kati njagala tubeere nga tulizoninga omuntu gwe awuliriza vidiyo eno olowooza gyekiri ng'era kiki ennyo kyebabeera bamusaza nga kiki ennyo kyaba akoze ekyo oyo yennyini amusalako kyatakolangako. Tewali Muwarabu nkiddamu tebabalimbanga. Tewali Muwarabu yenna gwe basobola kusanga nga yeegadanga ne Kadaama ne bamusalako obusajja bwe naye muwulidde odiyo eyo bwegamba tekiriiyo kya bulimba. Muve mu kulimbanga, muve nga kutambuza eŋŋambo n'okulimbira ku social media, ekyo kya bulimba. N'ogamba omuwala ono bwe bamusanze bamutemyetemye. Omuntu bw'akutemaatema, bano abantu be tugamba nti nno babi, bw'akutemaatema aba ayagala kukola ki? Aba tayagala kutta. Kati mu ddwaliro yagenzeyo atya? Bw'ebeera eimu nti bakutemaatema ofe, then ate lwaki otuleetera ekifaananyi ekiri mu ddwaliro? Mukitegeera? Lwaki ondeetera ekifaananyi ekiri mu ddwaliro? Bakutemyetemye ofe ate ne bakuleeta mu ddwaliro Abawarabu ababi abaagala ofe. Mwetegereze ekifaananyi ekyo olabe omuntu ng'alinga Nansi mumulaba nti oyo mukazi muddugavu. Ekyo ekifaananyi kya wano mu Afrika. Mwetegereze n'omukazi alinga Nansi muzuuminge mugenda kulaba nga ekifaananyi ekyo kya wano mu Afrika nga ne Nansi yali amukolako yali muddugavu. So bannange tulemenga kutambuza, tulemenga kuleeta bukyayi, tospreadinga bukyayi. N'ebirungi bye tufuna eno tubyogereko. Ebirungi bye tufuna makubo amatuufu tubyogereko. Bw'oba ozimbye waliwo Bakadaama nga amazeeyo emyaka 4 nabeera nga yazimba. Ate namwe abafuna ssente mu bwangu myezi 5 mbw'ozimbye okoze ekyo olimba. Myezi 5 tijugula ploti na kuzimbako. Oba olina w'ozijja gy'ozijje wabeera wabi era tewabeera watuufu. So ndi wano okubagamba nti odiyo eyo etambula n'ebifaananyi ebitambula ebyo bya bulimba. Ate nga bw'olaba omukyalo oyo engeri gye baamutemyemu n'ekifaananyi ekyo nkyakibuusabuusa nze ojja olaba akaveera kwali tekuliko wadde n'ettondo ly'omusaayi. Abayina ekifaananyi ekyo mudde abatakiina nja kibasukumira. Tekuli wadde n'ettondo ly'omusaayi eritonnye ku kaveera teririiko. Naye nga bakulaga ebiwundu ate bitudde kaveera naye tekuli musaayi wabula wona bagamba nti bamutemyetemye. Waliyo ekintu kye bayita photoshop okweditinga ekifaananyi. Waliwo n'abazannyi ba firimu bajja kufulumya ekifaananyi ng'akulaga nga gwe baatema, bakulaga nga gwe baayiira amazzi naye nga just kifaananyi genda mu firimu. Ebyo ebintu mubimanyi. Lwaki tekuliiko kattondo ka musaayi? Kino kyo wakyerabidde yabadde aloopa amawulire agatali matuufu.
n'olaba omukono wano bwe bamutebye mwetegerezo ekifaananyi ekyo omusuwa guno ogw'omukono bw'obanga oyagala okufa oba abantu abetta ensala wano ku mukono wano waliwo omusuwa awo owali ekibatu n'omukono we gwegattira bw'esalawo awo omusaayi ogukubaamu tosobola kumala ssaawa emu nga tonnafa ogwo gwalibadde mulambo teyalibadde muntu ekifaananyi kiranga omuntu atunula n'okutunula yalibadde yafudde dda naye naawe wenyini twali musaayi gumuvaamu so nkomekereza ekyo ekifaananyi nkigobye nga kyabadde kya bulimba ne odf etambulirako ya bulimba tewali muwalabu yenna gwe basazeeko bitundu byakyama era n'oyo omuwala tebannamutematemako singa baadde bamutematema okufa tewali nsonga ate lwaki bamutwala mu ddwaliro kojja mate KadaamaTV mubeere bulungi.